So waliwo byembadde nene byembadde nzijawaawo nga mbadde nina obijjawo kale ntuuse leeti naye munsonyiwe kasita nzize. Olwaliro olunaku lwa Sande ez'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026. Tugenda kuba n'okuwumbawumba wiiki. Waliwo bwe njagala okugyawo obutonotono bwakulabula, then bwe mmala okugira tuwumbewumbe wiiki tugende mu kigambo. Ngenda kukwata obudde, ekigambo kisigaze obudde nga buwanvu kuba leero lwa Sande tulina okufuna ekigambo. Olwaliro mu kigambo ngenda kubeera mu kitabo ky'Abathessalonike sura 5. First Thessalonians chapter 5 from verse 16 to 22. Ne mu online Bibles ne mu new Bibles ezimu verse 19 terimu ne verse 21. Kati oba olina okuba nga olina version ez'enjawulo, kati wano tujja kusomako ne mu version erina zonna. Tusome verse 19 ne 21 ezitaliimu. Ate bw'osomanga Bayibuli nga mulimu olunyiriri olutaliimu, lugenderere nnyo fuba okulaba ng'ofuna version erulina. Bw'osomanga olunyiriri lwe bajja, bw'olabanga Bayibuli ng'erina olunyiriri olubuuka lunoonye. Bw'osomanga ekyawandiikibwa n'olaba nga bw'etuuka ku 17 ebuuka 18 negenda ku 19, ebuuka 4 negenda ku 5. Noonya olunyiriri olwo, fuba okulaba nga teweebaka nga tolufunye. Kubirako omulala mugambe empeereza olunyiriri luno, noonyeza olunyiriri luno. Nezimu ne mu hard copy mu Bayibuli ezabuliwo waliwo ennyiriri ze bajjamu mu Bayibuli empya ezifuluma, naye walibaawo ensonga lwaki bajjamu ennyiriri ezo. Ziba zina kye zoogera. So kakati ne mu Thessalonians chapter 5 verse 19 teriimu ne verse 21, naye tujja zifuna kuba nnyina version endala nga mweziri, tujja kuba tuzisoma tuzirabe. Olwaliro ziri 16 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2026. Njagala kubeebaza mwenna ababeerako wano bulijjo ku mikutu gyaffe gyonna. Njagala okwebaza abantu abali mu USA. Tulina olunaku olwaliro olw'16, tulina olw'enkya olw'17 oluggalawo. So bw'oba wasubiddwa genda waakiro obeerewo, simbula obeerewo mu lunaku lw'enkya oleme kugira. Bayibuli egamba nti eyajja akawungeezi, eyajja ku mwende, eyajja ku mmeka, bonna baafuna omugabo gwe gumu. So kola ki? Genda ofune omukisa ogw'enkya. ASPS Muwire Bible and Politics tukiikiriddwa bulungi nnyo mu mukolo ogwo. Tukiikiriddwa bulungi nnyo okusinziira ku abantu baffe abatugoberera. Twagezezzaako nnyo okubakunga n'okubazaamu amaanyi era ne batukiikirira papasire specifically nga bati mu comment section Bible and Politics. Okay. Kakati abantu be nabadde nammwe ekiro nababuuliddeko ne mbabwira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Omulabe waffe alina ekintu kyali mu kuzimba, kyali mu kukola nga bayitira musale. Museveni takyaliko. Batufuga kivandulo. Obuyinza bugenda, Museveni takyaliwo.
Salimu Sale yalimu n'omutamiivu. Salimu Sale atambudde balakisi zonna, atambudde enkambi zonna, waliwo ekintu kye bali mu kuzimba kyembakakasa nti tekijja kutuuka. Bwe kituukawo era bajja kuba bawedde. Eggulo yatuuse mu Ruhengeri mu kampu Rufu, n'ayita abakulu n'ayogerako nabo. Yagenze mu ngeri ya kisaazi bw'ati, ne badisikasinga ebintu bingi. Ndabisunyeeko Ekiro ne mbabuulira omwabadde okubabuulira wa Uganda gyevudde weeri ne gyeraga, n'okubakakasa biki bye bakutudde, biki bye basuubira. Bwazimalayo zonna agenda babateeka ku standby class 1. Bababuulira naddala mu nkola yabwe ya divide and rule. Bagamba bonga aba westana bongera okwenyweza. Uganda weeri ebeefuukidde, ebintu bigenda bikyuka, balina okwebeereramu olwabwe, olw'abaana baabwe n'ebirala. Briefing yabadde esiga bukyayi. N'abasomesa n'abagamba bwe bajja basanga Uganda nga bwe yali n'agibatemera, n'abagamba era ne bagikwata ne bagisqueezing okusinziira buli kitundu bwe kyali. Kubanga jjukira mu miitingi zaabwe bwe baba bali mu miitingi ezo balina engeri gye bagira, bwe bayita top cream baba bokka boogera lulimi lwabwe. Ne mu ministry ezimu mu URA, mu UNRA, boogera lulimi lwabwe. N'abagamba mbuno Buganda yali y'amaanyi mu ba intellectuals, yali y'amagezi nga tosobola kulwana nayo mu nnwana ndala ekukutula. Ne bagikutula mu ngeri eyo ey'amagezi ne bagiteeka wansi. Far East ne Northern Uganda abo baali ba warriors, ne baba nga basomye, balina obuyinza, babeera mu buyinza ebbanga eriwera nga balina emmundu, ate nga bazira. Baali balina kubakutula kuyita mu ekyo kye bamanyi, ne Buganda baali balina jjukutula kuyita mu ekyo kye bamanyi, Buganda kyemanyi. Nti Salimu Sale kye kyamutwala engulu n'asimba ey'amakanda. Kintu kye yabakakasizza nti yabondinga nabo, yabazaalamu oba ne babazaalamu ne bafuna bondi nabo. Kati abaana baabwe bakuze weebali, basobola okugatta olutindo olwo okukkakkanya bali. Jjukira baasooka ne basala abaasooka awo mu byentalo. Era nninze mama waffe Lady Winnie amale okuva mu gundi eno mu event zino, mubuulire ebintu bino abyogere mu lulimi lw'ewaabwe, abyogere mu Lukyoli, kubanga oyo mukyoli wange si muganda wange. Mulango wange mukyoli wange ali eyo. So nninze mama wange oyo ave mu event eyo eri ewaabwe mu USA, muwe fayiro eno asobole ogibuulira abakyoli nti Salimu Sale yeewana nti abazaddemu abaana, era abaana abo ne babeera papasire mu nsonga zeeyo. Kati abaana bano olw'okuba balina mixed feeling, tebamanyi bigendererwa bya Salimu Sale, teyabazaalayo kuba ayagala obbazaalayo, era tabaagala nti yabaagala mbw alina abaana beeyo. Bamuyambeko mukutulira ekitundu ekyo. Era abaana baabwe oyinza obutabalaba nnyo, abaana baabwe be baazaala mu Akyoli baabayisa mu bintu bya Akyoli. Kati ono kitaabwe ate eri kwegamba beewulira nga beeyo, naye ate baimplementinga interest za muhoozi, I mean za Salimu Sale. Nti Buganda ne bagirekera Museveni n'agikutula intellectually. Nti naye kyali kino twala ebbanga, era eno si bwe kyali badde, naye waliwo okuzuukuka, balaba ng'eggwanga lidduka liddayo mu mikono gy'abannyinibo. Nti Buganda ezzeemu okusitula omulembe ogwagala okufaanana gwe baamenyawo. Wabula ne Akyoli naye ezzeeyo
waliwo omulembe ogusituse ogwagala okubeera guli gwe baamenya gwe baasala mu ntalo so kati kyebava baagala okwanguwa baali tebakisuubira nti tulizuukuka nti omwoyo gulizuukira munda muffe kati ng'ababuliifinga nti nno beorganizing mangu bakwate ekintu kino ekirala nti bamusaayi muto baabwe abatwenkana nabo bajjeyo n'ag'omu buto batte ekintu kino ekitandise okumera kubanga bo mu mulembe gwabwe baakisaanyaawo era mu briefing eno mwe twategeeredde nti bagenda kusitula oba batandise okukyusa State House okuzijja Entebbe ne Nakasero badde Lwakitula olw'okwekengera embeera eziriwo Lwakitula munda mu bo kati ye State House entuufu ezeno zisigadde ku mpapula era helicopter zisomba zitwala bwe mumala okukuŋŋaana mugenda kulaba simanyi mulina nga babatikanga helicopter ataawo eddakiika mmeka yagenda okutumbira etu mu bbanga eggweyonga olwo eri Lwakitula olwo ng'etandika okukka mu ddakiika 3 obeera otuuse Lwakitula saawa egi yeewera ng'ovudde Entebbe oli Lwakitula so olw'okwekengera embeera eziri mu bannayuganda mbwe ekirala olw'ejjenga erino epya eryajja tebabeera seefu tebakyali seefu eno mu Buganda ne information zifuluma zitambula ne zitutuukako nga bwe babiteesa byonna bwe bifuluma kati kyebavudde babisitula ne babitwala Lwakitula kati meeting zonna ziggweera eyo bwe waba si Lwakitula Kisozi era Kisozi wabeera bize 24/7 kati ezo ze State House entuufu mu bo mbu kubanga eno tewaliyo byama buli kimu bakikoze okunoonya wa wava ensonga ezo zibuze balemereddwa okumanya wa information weeyita ne basalawo bakyuse badde eyo era bali mu byokwerinda eby'amaanyi ennyo ng'ejjengo lino likulembeddwa Sale Asafu Nyakikulu Muhoozi ne Muhanga Kayanja abantu bana abo kati Sale Muhoozi Asafu ne Muhanga Kayanja abantu bana kati ze namuziga ezitambulirwako ebintu byabwe naye nkukakasa ekiwiikeninze bali ekijjewo bali ne bane era kigenda balya nkugambye ye ate kati katusirike so mwe mwenna abatinkiza n'abasajja bano mwakyoli oba mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda abasajja balina hidden agenda ffe ze tutamanyi oba ze twali tetumanyi era mmwe abaana abawala ababazaddemu toddaawo nosaggaadi mbu kubanga olina omwana musale teyakuzaalamu bwana kuba akwagala era ku bye yayogedde ne ku baana beeyengulu talinaako n'ogwo gw'ayagala naye yakozesa ekyo abakutule ajjewo history wammwe eyo byonna bitandikire ku ye so naffe kaweefube waffe ow'okwongera kati naffe okushifutinga byonna tubitwale Kisozi ne Lwakitula waliwo ebiseera Janet we yabeerera ennyo entungamo bayitawo Lubaale around there yali alina gundi data ze yakolerangaawo alina amaka entungamo era twagaziya ebisowaani ne tumutuukako mpaka lwe twamugobayo kale Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno naffe tugenda kugendayo balimba yatambulidde mu motoka za kisaazi bwati waliwo office omu mukwano gwange eyamumpeereza eyagize eyankwasaganyizza obulungi ennyo n'ensonga ezo
omwami wange omusajja wange ono w'amaanyi ennyo yaŋŋambye asaba mumutegeere temumukolanga ekintu mu biseera biri. Bamuyita GIO, Group Intelligence Officer Nankuuma. So bwe mumulabangako mumukwatanga bulungi. Musajja waffe nnyo, w'amaanyi nnyo, era abatumira nnyo, abaagala nnyo. Akantu kangudde mu liiso bannaye musike mwende. Mumulabiranga ddala. Mumulabiranga ddala Nankuuma. Kale n'owulya Nankuuma. Kale yaŋŋambye tewali kye basobola mukola. Kale nga ngenda okuwumbawumba wiiki ye bannange mwajja abaana ku ssomero abazadde bajja abaana ku ssomero mulinda ki nabawoni nga luli nga abazadde bajja abaana ku ssomero naye eriyo abaana abatannava ku ssomero abazadde bagenda ne bajjayo obwana bwabwe ku ssomero. Anti nkalabye wano akaana ne taata waako jjajja waako oba kambiveeko ebyo. Kakati bannange muwulire mmwe bannayuganda, most especially abavubuka. Ng'oli muvubuka wankyukakyuka, nga oli mwana muwala oli virgin, oba nga tozaalangako, ne bw'oba wazaalako naye ng'omusaayi gwo teguli HIV nankani. Mwegendereze nnyo, waliwo ekintu ekibalya nga temumanyi. Wolf in the sheep skin esomba omu ku omu eri mu kubamalawo. Omusege ogwambadde eddiba ly'endiga guli mu kumalawo abalenzi, abavubuka abawala n'abalenzi abaali mu nkyukakyuka. Abawala ng'oli virgin, abawala abatazaalangako, n'omuntu ng'oli HIV negative. Waliwo ebizimbe bye batadde mu bitundu ebyenjawulo mu madistricts ag'enjawulo, naye ebintu bino babizimbye nga biri temporary, ne babituuma amasomero ag'ebyemikono. Gudda mu bya siri virgin, bw'oba toli virgin oli mu nkyukakyuka. Waliwo ebizimbe ebifaanana bwe biti, biri temporary, ebimu ku byo byebyo. Mubiraba ebizimbe ebyo biri mu regions ez'enjawulo mu madistricts ag'enjawulo. Bagamba bya mikono, bisomesa bya mikono, abavubuka abatalina mirimu babasomesa ebyemikono. Era bwe bamala okubakuŋŋaanya, abasipotinga abavubuka bano baboogereza bulungi nnyo okusingira ddala baviso, bagiso, ba NRM cadres. Ajja n'akusipotinga n'agamba kakati gwe omwana omuto odda mu bintu bino, oli wano tolina kyakkola, kitogenda n'ogenda osoma ebyemikono. Bino bya gavumenti si bya gundi, bino si bya bibiina, bino si byaki, genda osoma ebyemikono, oli mwana muto oli wano, lwaki nga bakwogereza bw'okkiriza okugenda ng'akuweererezaako ripooti.
oyo yasiimwa Owire mutabani wa Katongole abadde ku kyalo kuno bwanti abadde akulira abavubuka ba Nuupu bwe babakuŋŋaanya ne babatwala babakebera omusaayi muyina kuba balamu era babagulupinga abazaalako mudda mwekka abajja nga muliko ripooti y'aba Nuupu nammwe mudda mwekka bavaginizi mudda mwekka ne babakebera blood group ne babakebera ebintu ebirala bingi nnyo then abasirikale be bali mu bisomero bino ekisomero kino kisangibwa mu kitundu kya Ssekanyonyi kino kyennyini kino kiri Ssekanyonyi oyita mu Kyenda gye bayita mu Kyenda between Mubenda and what between Mubenda and Mityana ye wali ekintu ekyo naye ekintu ekyo biba byesudde ku kkubo biba byesudde okuva awali abantu bibeera mu nsiko nnyo oba mu kibira nnyo oba mu ddungu nnyo eyo onagambye okusinga abiraba mu mpigi kati buli muntu mu bitundu byammwe mutandika okulaba ebisomero ebyo bw'ogendayo oba owedde okuggyako abaabwe abatonotono be babateekamu abasobola okugenda nga bwe badda ne bakola bwe bati okusikiriza abalala bw'otuuka eyo ab'amagye be basomesa era bakulimba mbu bamaliriza bagenda kuwa obukadde 5 simanyi obukadde 3 omugenda kulaba pulezidenti agenda bbawa simanyi biki agenda bbawa ebyalaani otandikewo akashoopu simanyi biki basomesa enviiri simanyi pedicure and what or beauty gundi ezo zonna enjala nviiri olususu okufumba keeke okutunga ebyalaani n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye bwe bamalanga bagamba bagenda kubafunira emirimu simanyi batwala ebweru okukola emirimu egyo ebweru w'eggwanga bwe bamala babasomba buli omu tamanya munne waalaga naye tewali addamu kulaba munne olwokuba bakibateekamu nti bwe mumala okubiyiga bwe mumala okuyita bakufunira omulimu kati gwe bakutwalanga agenza okufuna omulimu bakutwalanga gwe bafunidde omulimu ebweru w'eggwanga bw'ogenda todda abazadde bo abantu bo tebakkirizibwa na kukunoonya omwo mwe bajja n'abavubuka abalala ne babayingiza amagye forcefully era kati n'ebyokukwata bino ebibadde ebyokuwamba simanyi abaana ba Nuupu bawambye biki ebyo kati tebakyali mu byakusiba biki bakutwala ku full training ne bakuyingiza amagye bakupoloota ne bayogera naawe ng'oli mu kkomera we babeera bakusibidde bw'okkiriza nga bakutwala kukutendeka bw'ogaanira nga bakutwala so gwe omuntu wenna alaba ekisomero kino nga bakutwala mu bintu bino ebizimbe biri temporary era nga bw'obiraba kyangu kyakubijjawo waliwo kabuloko nga kamu eno ndowooza administration block eyo ye administration block eyo naye ebirala byonna biraba biri temporary saawa yonna basobola obitimbulawo ekiro kimu n'otabisangawo ekiri eyo ebibonerezo ebiri eyo bya kinnamagye bannyika mu mazzi simanyi bw'oba okoze ensobi bakunyika mu mazzi basobola okukusuza mu kkomera y'amazzi wali disipulini wali ebintu basooka ne bakuteekamu ebintu ntwawo so bw'oba manyi nti omwana wo yagenda mu bya mikono munoonyeeko bw'oba manyi balimba omwana wo mbw agenda mu bya mikono bw'oba oli wano ng'obadde weetekateka mbw'ogenda mu bya mikono please don't omusego ogwambadde eddiba ly'endiga guli mu kumalawo bavubuka
omusege gwambadde eddiba ly'endiga nze mukumbawumba wiiki nabawadde omutwe gw'ekyokuyiga ekyolwaleero nabagambye tugenda gundi eri nvuddeyo kati genda mu wiiki naye nzijukidde nga saabawadde byawandiikibwa bimalayo saabawadde mutwe naddala mu abawandiika nabagambye tugenda kubeera mu 1 Thessalonians chapter 5 from verse 16 to 22. Then tugenda kubeera mu Numbers chapter 10 from verse 1 to 14. Olwaleero nzize kukugamba tugezese buli kintu kyonna Mukama kye yatugamba okukola. Tugezese Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Tukole buli kyetugamba tukijje mu bigambo tukiteeke mu bikolwa tutestinge obulamu amaanyi n'obutuufu bwa Bayibuli kubanga Bayibuli kigambo kya Katonda. So ogwo gwe mutwe gw'olunaku olw'olwaleero. Ngenda kuwumbawumba wiiki mu dakiika 10 zokka tusobole okusigazayo essaawa nnamba ey'ekigambo nsobole okukinnyonnyola obulungi nga bwe mpulira Mukama bw'akitadde ku mutima gwange. Mpozi n'ekirala twongere okuexposinga Museveni. ICC yali yayimiriza okunoonyereza ku bintu by'eggulu ebintu by'e Sudaani naye fayiro zaazuukuse okuddamu okunoonyereza biki ebyali eggulu biki ebyali mu Southern Sudan. So tusitominge mbagambe tewali kijinja tewaliwo tugenda kutuuka Bible egamba buli we munaalinnyanga ekigere ngamba waddewo. Buli we tugenda okulinnya ekigere Mukama agenda kutuwaawo. Musitominge ICC mugibuulire nti Koniye Museveni. Mugibuulire nti ebintu byonna ebyakolebwa okusalako abantu emitwe yali Museveni. Emimwa ennyindo byonna bye baakola rape masaka zonna ezaaliyo yali Museveni. Then mubajjukize byonna ebibadde ettumu eribadde mu East Africa Museveni. Mujjukize ICC, mujjukize UN, mujjukize USA, muzukuse buli muntu, buli platform esobola okuzukka tugizuukuse. Kubanga ne Daudi yagamba nti golokoka ayi Mukama abalabe basaasaane. Buli kiro mutumbi tubeera tutwala petition yaffe zaffe mu maaso ga Katonda buli lunaku. Olaba balooya ba NUP buli ssaawa bateekayo beyiro ne baddemu ne bateekayo beyiro ne barijectinga ne baddemu bateekayo beyiro ne bateekayo beyiro paka omusibe lwafuluma. Kati naffe tugateekayo tuteekeyo buli kiro tubeera mu maaso ga Katonda nga tusaba nga tumunnyonnyola ebintu byonna. Tugenda kuzukusa institution zonna eza wansi w'enjuba tuzukuse ne institution zonna waggulu w'enjuba. That is how determined we is. Teri kuzikiza teri kwebaka bwe tutyo bwe tuli tumaliridde okutuuka ku ekyo. Olunaku lwali lwa Sande twali tusoma ku mukono gwa Mukama ogukola ebyekyama eby'amaanyi bye tutasobola. Waliwo amaanyi agali mu mukono gwa Katonda. Twagusoma emirundi egyawera era episode eyo yasigalayo. Ebintu bingi nnyo bye tusigaza nga twandibisomye mu episodes senga tebadde struggle senga tubadde mu church eya indoors. Naye wano amafuta gakyuka, politics akyuka, ogere kwanga kino kikyuse. Naye amaanyi ago twagalaba mu kitabo kya 1 Kings chapter 18 verse 44 to 45. Gwakwata Elijah ne gumusitula awo omukono gwa Mukama ne gumukwata n'addukira mu maaso g'eggaali lya Akabu
nga yalabula Akabu n'amugamba simbula odduka ogende oyingire Samaliya kuba enkuba egenda kutonnya. Akabu n'asimbula n'adduka emisinde n'avuga eggaali lye emmotoka ku supiidi. Eriya ne yeesiba ekimyu n'anywera n'asimbuza ebigere. Omukono gwa Katonda ne gu acceleratinga supiidi n'ayisa eggaali lya Akabu n'amusooka mu miryango gya Samaliya. So omukono guno twaddamu ne tugulaba mu kitabo kya Isaaya essula 41 nga Katonda asuubiza Isirayiri oba Yakobo okumukwata n'omukono gwe ogwa ddyo, omukono gwa Katonda ogwa ddyo, ng'agamba gwe nakumanya era ngenda kukuwanirira. Mmwe ebizinga mwenna muwulire n'ensi zonna muwulire. Ngenda kukwata omuntu ku mukono. Bw'osoma Isaaya essula 41 akiddamu mu statement emirundi nga 3-4 ng'ayogera ku kukwata omuntu nga Katonda akozesa omukono gwe ogwa ddyo n'ajja omuntu waali n'amwongera awalala. Twalaba omukono gwa Mukama mu kitabo kya Exodus chapter 18 ne chapter 19 nga Bayibuli egamba nti omukono gwa Katonda gugenda kukuba Misiri. Chapter 8 and chapter 9. So 18. Chapter 8 and chapter 9. Bayibuli eraganga Mukama awoninga agamba nti omukono gwe ogw'amaanyi gugenda kukwata ku Misiri oba ku Farao. Era Katonda n'agolola omukono gwe ogw'amaanyi ne gujja abaana ba Isirayiri, era agamba wamu n'omukono gwange ogw'amaanyi alibaleka ne mugenda. So ojja kubiraba. Twali tugamba ku olwo tunoonye omukono gwa Katonda ogw'amaanyi kubanga gukola bye tutasobola eby'omwoyo, then ffe ne tukola eby'omubiri, awo ne tuyitawo. Olunaku olwaddako twali twogera ku don't miss the point. Eno twagisoma emirundi 2 ku Monday ne ku Lwokubiri. Kubanga emirundi mingi abantu bamisinga point mu bintu awaka mu business wawa omuntu n'amisinga point. No missing ekyali kuyambyo oba amakulu g'ekintu kye kitegeeza no ki misinterpreting. Yesu yali ku musaalaba mu kitabo kya John chapter 19 verse 28 to 29. Yesu n'agamba nti mpulira ennyonta ennuma. Abaaliwo ne baleeta omwenge era Yesu n'atagunywa. Kati twali tuprovinga kyawandiikibwa kino ekyokumisinga point. Ne tugenda mu kitabo kya John chapter 4 verse 9 to 15. Yesu bwe yasanga omukyala n'amugamba nti nze. Yesu yayagala okutaasa omukyala ono ng'amubuulira enjiri okufuna obulokozi. N'amutandikira ku mukyala kye yali akola. Kuba Bayibuli egamba yamusanga ku luzzi. Era nakugamba ekyawandiikibwa ekyo nze nga nze nkyakiraba mu Yokaana essula 4. Yokaana yekka yakirina ye yakijjukira ye yakiwandiika. Yesu n'agamba omukyala nti mpa ku mazzi nyweko. Omukyala yali mu Kimukanani mu Samaliya muki n'amugamba gwe Omwebbulaniya osaba enze amazzi ku bbanga lye tumaze nga tetukwatagana tetukolagana ndeka nvaako. Yesu n'amugamba senga obadde omanyi kyenkuleetedde ggwe. Amazzi genkusaba g'osena mu luzzi luno ennyo ogenda ganywa ennyonta eddemu ekulume. Naye nkuleetedde ekintu ekigenda okukumalawo ennyonta obulamu bwo bwonna. Kyala mugamba wange muyigiriza sooka ompe ku mazzi ago nneme okuddamu okulumwa ennyonta. Kati oba Yesu yalina ekigambo ekisobola okuwonya ennyonta,
yasobola okuwonya ennyonta yonna. Nnyonta ki eyali emuluma? Ennyonta eyali emuluma si y'amazzi, kubanga era ne bwe baamuleetera omwenge teyagunywa. Makko sula mmeka yasinga okukikakasa ennyo nti era Yesu teyanywa mwenge ogwo. Kati netandika okupuruvinga ennyonta eno eri ludda wa? Ng'ennyonta eno yali yalagulwa abaana ba Koola abawandiika Zabbuli eya 42 ng'egamba nti ng'empeewo bwewejjawejja mu ddungu ng'enoonya amazzi ag'okunywa, nange bwe ntyo nnyina ennyonta ey'ekigambo kyo, nnyina ennyonta ey'okuweereza Katonda, okuddayo okubeera we nnali luli. Kati Yesu yali ali ku poyinti ng'alaba omusaalaba, ng'alaba gye biraga ali mu kuddayo we yava. Ng'ebigambo ebyo bye yayogera ku musaalaba era Bayibuli bw'ebanga ekitandika mu lunyiriri nga lwa 27-26 mu John 19 agamba Yesu bwe yamala okulaba byonna nga bituukiridde, ebyawandiikibwa nga biweddeyo, n'alyoka agamba nti ennyonta ennuma. Kubanga Yesu talina kintu kye yakola ng'atambula mu bulamu nga tekyali mu ndagaano nkadde. Buli kye yakola kyali kituukirira. Bayibuli egamba nti bwe baamala omuzaala nga mwana muto, Herode agamba mugende mutte abaana bwe bati ne bwe bati. Malayika adduka ajja agamba jja omwana wano omutwale e Misiri, ndikubuulira lwalikomawo. Herode bwe yamala okufa n'agamba nti omwana kati muddeeyo mu Isirayiri, kubanga abadde amunoonya afudde. Ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire nti omulokozi ava e Misiri okukomawo mu Isirayiri. Lwe yalinnya endogoyi n'ayingira Yerusaalemi, ekyawandiikibwa kituukirire kiri mu Zakariya 9 nti gwe oweereddwa omukisa gwe omuwala wa Yerusaalemi, kabaka wo yajja nga yeebagadde endogoyi n'omwana gwayo. Kati Yesu buli kintu kye yakola kyali kirina obunnabbi bwe kisongako obutuukirira ku olwo. Kati obunnabbi bw'abaana ba Koola bwe baawa mu Zabbuli bwe bwali butuukirira. Ennyonta eyali ey'okuddayo mu ggulu ne bamisinga point ne bamuleetera omwenge. Nga bw'olaba Museveni bwali mu kumisinga point, yayonoona eggwanga lyaffe n'alitta n'alituusa ku maze. Kati aleeta Balamu, beefuula abalwanyisa enguzi, ng'enguzi ye Museveni. Bamisinga point. Ebintu byokka Balamu ne Nammere bye bali mu kulaga senga tubadde mu ggwanga eririna abantu bonna nga bategeera ng'abantu ba NUP. Ebyo ebintu byokka bimala okuggyako Museveni. Waliwo headmaster yansanyusizza ennyo nze, ye headmaster wange ow'omwaka guno. Bwe yategedde Balamu lwajja, abaana bonna ne batasoma. N'abagambye ekyo mwena temujja, ate banaabalabani. Oyo headmaster yankoze bubi. Naye bannange senga mbadde headmaster, Balamu najja n'alisose n'ensinisa Balamu ebinnyo mu kamera, wallahi teyandizeeyo kutambula walala. Senga wabaayo ddooso omu oba headmaster omu n'ankubira Balamu oluyi mu kamera wakati. Mbo musasula feezi. Bani abatasasula? Ruhamya teyasasudde? Ruhamya Sane hasitite yasasudde mmeka? Ruhamya gy'abadde tasasula. Mwe bazadde mmwe, bwe mugenda mu ddwaliro temwagala kusasula. Bwe mutwala abaana bammwe ku ssomero temwagala kusasula. Kale nedda temusasula. Nedda temusasula. Mmwe gavumenti efaanana bwetyo ng'ebanjibwa amazzi ga buwumbi 10, ebanjibwa amasannyalaze, yebasasulira abaana bammwe. Mwegase ne Museveni okutta generation zammwe.
juzi twamala kulwana ku ddwaliro lino erya wano erugogo naggulu. Honorable Ssenyonyi yamala kulwana okulaba ng'eddwaliro eryo lifuna amazzi, ng'omulwadde agenda okujja waawo ajja n'ekidomola ky'amazzi erugogo, ng'eddwaliro teririna mazzi. Naggulu lifaaro simanyi Chinese biki, nga gavumenti ebanjibwa amazzi erugogo. Mbu asasuliremu ab'ebuduuda, asasuliremu ab'ekyegeegwa. Kale olunaku olwaddako twayogera ku lugendo lwa Katonda olw'okununula omwana w'omuntu oba olw'okununula ensi, enkola gye yajja akola nga akyusa ebintu ebyokununula omuntu. Bayibuli twali twogera ku kyama, ebintu Katonda bye yateeka mu kyama okuva edda n'edda nga yali Kristo, byali byogera Yesu, kubanga Yesu ye kontenti enkulu mu Bayibuli okuviira ddala ku lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi. Twali mu kitabo kya Colossians chapter 1 verse 14 to 29 ne Romans chapter 16 verse 24 to 27. Bayibuli egamba kino kyekyama ekyakwekebwa okuva edda mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi, kibadde kijja kikwekebwa ne kisabuukululwa mu mulembe gwaffe. Kyakwekebwa mu kaliga akaasalwa. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abasesalonika nti oyo ye mufu ow'olubereberye. Okufa kwa Aberi nga Kayini yamusse kwali kulanga okufa kwa Kristo ng'abantu bennyini be bamusaata awatali musango, nga bamusse lwa buweereza. Bayibuli kyeva emuyita omufu asooka. Era Yesu yaddiŋŋana nnyo omusaayi gwa Aberi kuba gwali gwogera ye, waliwo ekikusika ekyalimu. Yaddamu n'akwekebwa mu lyato, yakwekebwa mu lwazi olwagoberera abaana ba Isirayiri mu ddungu, yakwekebwa mu mpagi ey'ekire, yakwekebwa mu ssanduuko ey'endagaano, yakwekebwa ebintu bingi nnyo ebyajja byogera Yesu. Nakugamba buli kintu ekyalimu amaanyi, ekyakwekebwamu amaanyi mu ndagaano enkadde, Yesu yakikimamu amaanyi ge gonna n'ageddiza ebbanga lye yamala ku nsi. Bayibuli egamba nti awo n'ayimirira mu lyato n'asemberako ebuziba ng'alirimu, n'addako wali n'abuulira enjiri, nga ajja obulokozi mu lyato lya Nuuwa, abuzza gy'ali, ajja obulamu mu muti omutiini Adamu gwe yanogako ebikoola y'ebikke, n'agutuukako. Yesu atuuka ku muti ogujjukira ogutaali na kibala, n'agulagira gukale, ogwo n'aguggyamu amaanyi. Ekidiba ekyawonyanga abantu, Yesu bw'ajja kati nga yawonya, ekidiba kiba tekikyasobola kuwonya. N'agenda ku kidiba ekyo n'abagamba, yatoolawo eyali asinga okuba aluddewo nnyo, n'amugamba weetika ekitanda ongoberere ogende. Awo buli omu ne yeetikka, buli omu ekidiba ogwakyo ne gukoma awo. Buli ekintu ekyali kyogera Yesu, Sabbiiti n'agenda n'agiggyamu amaanyi gaayo agaali gateereddwamu kuba gaali galanga bino. Essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'agendamu n'agiggyamu amaanyi agagirimu n'agatwala kati kya bulambuzi. N'akwata omuzingo n'agamba, Omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze, Mukama nze gw'atumye. N'abagamba muweereddwa omukisa kubanga muwulidde ebigambo bino mmwe mu matu gammwe. Essanduuko awo yakoma.
buli kintu ekyali kyogera Yesu nga kyali kyakyama kyabikulirwa omulembe gwaffe. Twali mu Bible and Politics, osobola okujjukira bitwasoma awo. Bw'oba tosobola bijjukira osobola okugenda n'olaba vidiyo eyo kubanga weeri. Olunaku olwazzeeko twabadde tusoma ku olwaddako twali ku kabaka n'abantu be oba obwakabaka n'abantu b'obwakabaka obwo. Twali mu Proverbs chapter 14 verse 28. Omanyi engero ezo Sulemani yali musajja muzibu nnyo, yali musajja mugezi nnyo Sulemani. Sulemani yawandiika engero essuula Sulemani yawandiika engero essuula mmeka? Proverbs chapter Hodde nginootinzeewa. Omusajja yawandiika n'agamba nti bannange weewale nnyo okulinnyiriranga okukyalakyalanga ewa mulirwanaawo aleme okukukyawa nti ozze kulya mmere. Wabula luli olunyiriri nalwo bannange aba nalwo nootinzeewa. Oli omusajja Sulemani yali musajja nnyo, ayina engero naye ziri engero olugero lusobola okukutta. Sulemani yagamba weewale okukyalakyala ewa mulirwana, buli lwanaakulaba ajja kugamba nti ozze kulya mmere. Nenzijukira omukyala, twalina omukyala ewaka banenga buli lwe tuba tugenda okujjula omukyala atuuka. Enva ziba zitokota bwe ziti ng'omukyala atuuka. Noga ne bannaye nga tulabye. Ate mwenna wano ewammwe gye mwakulira eyo omuntu bw'atyo yaliko ku kyalo. Ate ye yali yakalanga era olutuuka agamba bale maama wire. Olinda enva zikalire. Wallahi ng'azijja ku kyoto n'aziyingiza mu nju. Era olumala okulya n'agenda. Oluva ku lubimbi muba mwakakuba enkumbi wansi bwe muti mutaddeko eseffuliya ya caayi kubanga twabanga bangi nga caayi tumufumbira mu seffuliya. Ate lwe mufumba ebinyeebwa tajja bannange. Naye mugeze mugule engege, mugeze mugule ennyama. Ate nga yabeeranga wala si kugamba mbu nno yalinga abiwulidde akawoowo. Lwe muli omujanjalo ne muli omujanjalo gwammwe ne mugumalawo. Naye bannange lwe bakola bwe bati webbaba. Natunde ekyandikwa kinne ngamba naye Mukama. Bayibuli eno yawandiikiddwa Ssemukombe. Oba waffe buwama Kampala bunjakko. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka agenda kujja ebunjakko. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka agenda kujja ebunjakko Ssenyondo. Mu mutwale mulago omusajja wo ow'enkima gwe baatirimbula ebiseera ebyo. Agenda kujjawo awe w'omwami oyo Sali. Kale twasoma ku kabaka n'abantu be mu kitabo kya Proverbs chapter 14 verse 28. Bible egamba amaanyi ga kabaka gali mu bantu, naye obunafu bw'omulangira buli mu kubulwa bantu. Obunafu bw'obwakabaka buli mu kubulwa bantu. Abantu bakubidde omumbejja gwe nabawadde ennamba, naye kyakoze awemudde abantu. Aliisiza abantu ebyawungo. Naye kirungi akakasiza nti kabaka mulwadde. Agambye kabaka mulwadde naye Katonda ali naye ajja mmulokola. Katonda ajja mmwejjanjabira. Gwe mukazi gwe Katonda yasindika nnabbi n'amugamba genda ogambe kabaka Kezekiya akunye ekirimba ky'ettiini ateke ku jjute.
ejju teryali lisekezekiya. Katonda n'agamba Isaya agenda omugamba akunye ekirimba ky'ettiini ateeke akunye oba ebikoola nakwate ettiini akunye ateeke ku jju teribone. Kabaka waffe ajjanjabiddwa. Waliwo omuntu gwavumye n'amuliisa ekintu naye oli abadde alikodinga amugambye oyo lumbuye obwo obusirusiru bwammwe obwo bwalumbuye bwe mundeetako wano. Oba nkube odi eyo oba yanzikirizo gikuba agambye oyo lumbuye yatambuza ebyo ebintu naye banaye lumbuye banetisha wange nkusabira munanga ate tunagamba agambye mmwe gwe mukazi avumye omuntu namuliisa biri namikka kyatayogedde Katonda yamanyi. Leka nkabuuse kyokogera bingi paka olemunakoowa ali watuse kubuuza ki ekigenda maaso otasobola kutuuka ku ekyo ebintu ebyabalimba mu kiseera kikuuma. Kyokogera bingi paka olemunakoowa ali watuse kubuuza ki ekigenda maaso otasobola kutuuka ku ekyo ebintu ebyabalimba mu kiseera mujja kusirwala nnyo era ojja kuswala oluvannyuma toddagamuza okusinikirako amannyo n'akabona akatono genda ofe n'abantu bo. Namikka kyakoze abantu yenna biki omukazi kyakoze abantu ebigambo ebirala mbibuuse naye awemula n'okuwemula seba awemula. Oba nkakube konna nkamaleyo kansirike ebirala mbibuuse. So olunaku lw'eggulo lwe twabadde ku bantu abaatuteekebwamu abaatusensera okutulemya okulemwa batulemese kye tulina okukola oba Mukama kye yatutuma okukola. Twabadde mu Jude oba Yuda chapter 1 from verse 1 to 4. Kale wiiki bwetu bwetambudde badde nsava nnyo mu kigambo kya Katonda. Tutandika wiiki endala olunaku olw'olwaleero nga tugitandika n'okutesitinga Bible oba ekigambo kya Katonda tukifuule ekigambo ekiramu. Bino nno amanyi ekintu kibeerawo n'endowooza nenyingira mu kusaba nga neebuuza ku bintu by'embandaba ewaka. Nabadde ntunuulira abantu ababadde Kololo ewa King Saha. Ntera nnyo okusabira mu kintu kye mba ndowooza oba kye mba nfumiitirizaako. We nafunidde ekyawandiikibwa kino eky'Abasesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri okuva ku lw'e16. Abasesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna musabenga obutayosa. 17:18 mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. 19 temuzikizanga mwoyo. 20 temunyoomanga bunnabbi. 21 mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaza olunaku olwaleero olw'Essande, olunaku olusooka mu wiiki. Nze omu ku bawadde ekisa okuyimira mu maaso g'abatukuvu bo okwogerako gye bali. Kubanga kino wakikola nnyo mu mulembe gwo. Bayibuli egamba nti awo ku lunaku olusooka olwa wiiki n'osisinkana abantu mu saaviisi ez'enjawulo era lwasimbibwa ggwe wennyini olunaku luno era lwe lwaliko n'okuzuukira olunaku olusooka olwa wiiki. Kati Mukama naffe twatambulira mu bigere ebyo. Naye nkwebaza kuba ompadde ekisa okubirira mu maaso g'abatukuvu bo leero
bw'onooyita lolokolo y'abaaweereza ku olwo nange Mukama ekisa ekyo kimpadde. Kyenva nkusaba okkirize ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende gye bali. Obunnabbi bwabyo, amaanyi gaabyo, ebyama ebikusika ebiri mu bigambo bino, Mukama bigende eri abatukuvu bo, bikole enjawulo mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Kale bwe tutyo bwe tunaabeera abalamu n'ekigambo kyo. Mu Kristo Yesu omwana Katonda nze be natusabye. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mukuba atasaanira. Mu linnya lya Yesu tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Wulira. Abasessalonike ekisooka 5:16. Musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa. 17:18. Mwebazenga mu kigambo kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. 19. Temuzikizanga mwoyo. 20. Temunyoomanga bunnabbi. 21. Mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ekirungi. 22. Mwewalenga buli ngeri y'obubi. Nkugambye tugenda kugezesa Bayibuli. Ffe twatandika okugigezesa mu Bayibuli wano bwegambye nti tusabenga obutakoowa. Tugenda kusaba jjo nabadde mpa abantu obujulizi. Waliwo wano omukyala alina obujulizi. Omwami yamusuulirawo abaana najja mu Saudi America okukola. Yakamala emyaka 11 taddanga waka. Yaleka omwana ow'emyezi kati ali mu myaka 11. Abaali abakulukulu awo waliwo nayingidde university oba. Najja okukolerera abaana be. Naye mu kusaba kuno tubali tugaba naye tusabe ng'alina ekimuli ku mutima. Katonda n'amutaasa yabadde ali awo nga taata w'abaana be azuukidde. N'abagulira ennyumba mu bitundu by'e Kansanga. Ye kyekyabadde ku mutima nga kyakaabirira era akyebaliza Katonda. Kati twagala tutestinga ekigambo kya Katonda mu buli kimu kyonna kyonna kyekitegeeza ne kyekikola. Nabadde nfumitiriza ku bantu ababadde ewa King Saha we nafunidde ebyawandiikibwa bino bye ngenda okubuulira leero. Bayibuli egambye ekisookera ddala olunyiriro lw'11. Abasessalonike ekisooka 5:16. Musanyukenga ennaku zonna. Musanyukenga ennaku zonna. Musabenga obutayosa. Musanyukenga ennaku zonna. Oba waliwo ki oba kiriwo ki, tusanyukenga ate tusabenga obutayosa. Ekyo tukikole tukitambule mu buliwo nga tukikola ng'omuntu yinginiya bw'asoma akatabo. N'akola ebyo n'azimba kalina gy'atazimbangako ng'asomye katabo. Kalina n'enywera kubanga agoberedde ebipimo ebituufu. 17:18. Mwebazenga mu kigambo kyonna, kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. 10. Mwebazenga mu buli kintu kyonna, oba kibi oba kirungi, Mukama weebale. Mwebazenga Mukama mu buli kintu kyonna. Waliwo ojja okutuuka mu mbeera nga tosobola kwebaza Mukama kubanga oli hearted, okutusa omutima, ofiiriddwa omuntu ogw'oyagala ennyo afudde ekibwatukira. Ofiiriddwa omuntu ogw'oyagala. Aba entertainment baviiriddwako omwami gwe bayita Alex Mukulu. Alex Mukulu Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Alwala ekibumba officially naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde. Abo abasajja mubasemberera empola mujja kufa ebibumba. Alex Mukulu y'omu ku bantu ababadde balina
message eri very hard eri abasajja abo. Nene omulaba nga ate bamwetoolodde abadde tasobola bawona ate namulabula. Yafiiridde Kiruddu. Kiruddu yafudde obulwadde bwa kibumba. Alwala ekibumba officially naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde. Ebirala byonna byafiiridde Kiruddu leero naye nga bwe ngambye olwokubiri tujja kuba ku National Theatre ebirala bitambula. When the government comes in to clarify, one of Bagabi is the national asset, that's from them, and they demand it be given an official say. Omunyarwanda bw'akutta apika nnyo omulambo. Omunyarwanda bw'akutta akuwa ekitiibwa kinene nnyo ng'oli mulambo. Abasigaddewo asobole okubabika entunda tebamanya kiki yakoze. Bw'aba national gundi asset lwaki yafiiridde Kiruddu ng'abadde asset ya ggwanga. Ze bagenda oteeka mu kumuziika zisinga z'abadde yeetaaga okujjanjabwa. Ekyo bw'okiraba ng'omanyanga nti Banyarwanda. Abanyarwanda abo abaasooka nga ba Alex Mukulu baafuuka basajja baganda ddala. Alex Mukulu be bamu ku Banyarwanda b'e Namutamba. Bali. Abatalina ababadde baafuukira ddala Abaganda kubanga bajjajjaabe be bajjaawo. Era bw'onodda mu kabano ojja kuwulira ojja kujjukira nga nkugamba abantu abo nabo be bamu ku basafalinga akabano kano ak'omulundi guno kubanga bali Abanyarwanda abaasooka baazira bano. Kangende mu kyawandiikibwa kyembaddeko. Bayibuli egambye twebaze Katonda mu buli mbeera yonna oba mbi oba nnungi. Kati mbadde nkunoonya tolina wojja okumenyeka nga tolina na wojja gatisi zeebaza. Naye Bayibuli egambye twebaze. Kati n'ekyo nakyo tukikolenga. Twagala kuteeka bintu bye tusoma. Twagala kujja mu kigambo logos, the group of scriptures over the written scriptures, tukiteeke mu Rema ekigambo ekikozi. 19 temuzikizanga mwoyo 2 temunyoomanga bunnabbi 21 mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi. Mugezesenga emyoyo temuzikizanga mwoyo mutukuvu. Temuzikizanga omwoyo bw'aba ayogera na mwoyo. Kyova olaba oyina olunaku lw'omala okukola ekintu n'omala ofuna ekizibu n'ogamba omwoyo gwange gwaŋŋambye omutima ogumu gwaŋŋambye n'omutima omulala ne guŋŋamba. Debate eyo omwoyo omutukuvu ayogera n'omwoyo wo naye olumu n'ogaana gwe n'okola ebibyo. Omwoyo omutukuvu asuula ekirowoozo munda mu gwe n'ogaana okikola kubanga omwoyo ayogera na mwoyo. Tozibanga mwoyo. Ennyiriri zino kulwakuba nti ono namubuulidde n'asoma n'annoonyeza version ezirina. Naye waliwo abatalina version nga gundi version ezimu nga 19:21 teziriimu. Mutesitinga omwoyo. Mupracticinga omwoyo kyagamba. Zengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi.
mugezengako ebintu byonna bye mbagamba, mugezengako ekintu kyonna ekisobola okukununula. Byonna mubikole nga Bayibuli bwebyogera bwebigamba, bikole gwe bigezeeko, tojja kubijja mu maanyi nga tobigezezzaako. Bayibuli bw'oba ogiina bw'oti ng'ogiina, osobola okugenda nayo mu loogi n'oyenda. Osobola okuwummusa Bayibuli mu bbaala n'onywa omwenge. Osobola okugenda ne Bayibuli n'ogenda obba. Osobola okukwata eccupa ya bbiya n'ogituuza ku Bayibuli. Osobola okubeera mu loogi Bayibuli n'ogiteeka emitwetwe n'ogiteekako omutwe. Kati Bayibuli eno esomebwa nnungi nnyo etuyamba okusoma n'okumanya. Bayibuli ennamu yeyo eri mu mutima n'opulakitisi nga byekola. Bayibuli egambye mwe mugezeeko ebigambo byonna n'ebintu byonna bye nabagamba. 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi. Mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi, wabula mukolenga obulungi. Ekyo kyandikibwa kyensoose nga intro ngende mu kusomesa ku lunaku olw'olwaleero nga bwe tulifalinga era ku kyawandiikibwa kino. Genda mu Numbers chapter 10. Genda mu Numbers chapter 10. Twagala okugezesa ebintu byonna Mukama bye yatugamba mu maanyi gaabyo. Essula y'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti weekolera amakondeere 2 ga ffeeza, onoogakola n'omulimu omuweese. Era ganaabanga gy'oli ga kuyita kibiina era ga kutambuza nsiisira. Era bwe banaagafuuwanga, ekibiina kyonna kinaakuŋŋaaniranga gy'oli ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkaniramu. Era bwe banaafuuwanga erimu lyokka, kale abakulu emitwe gy'enkumi za Isirayiri banaakuŋŋaaniranga gy'oli. Era bwe banaagafuuwanga okugalaya, ensiisira eziri ku luuyi olw'ebugwanjuba zinaatambulanga. Era bwe munaagafuuwanga okugalaya omulundi ogwokubiri, ensiisira eziri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo zinaatambulanga. Banaagafuuwanga okugalaya olw'okutambula kwabwe. Naye ekibiina bwe kinaabanga kyakuŋŋaanyizibwa, munaafuuwanga naye temugalayanga. Ne batabani ba Alooni bakabona banaafuuwanga amakondeere, era ganaabanga gye muli teeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Era bwe munaatabaalanga mu nsi yammwe omulaba abajooga, kale munaafuuwanga amakondeere okugalaya. Era munajjukirwanga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaalokokanga mu balabe bammwe. Era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa n'emyezi gyammwe we ginaasookeranga, munaafuuwanga amakondeere ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo olw'emirembe. Era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe, nze Mukama Katonda wammwe. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokubiri mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olwabiri olw'omwezi, ekire ne kiggyibwa kungulu ku weema ey'obujulirwa. Abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiramago byabwe bwe byali ne bava mu ddungu lya Sinaayi. Ekire ne kiyimirira mu ddungu lya Palani. Ne basooka okusitulanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. Ebbendera ey'olusiisiro lw'abaana ba Yuda n'ekulembera n'esitula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yalina Kusooni mutabani wa Aminadaabu. Era byonna bye muwulidde ebigambo bitukuvu. Nkugambye tugezese buli kintu Mukama kye yatugamba okukola kirimu amaanyi. Yagamba Musa, gwe Musa, wano mu ddungu we muli mugenda kuweesa amakondeere, naye gwebera n'amakondeere aga 2 nga galina amakulu. Bw'ofuuwa ekkondeere n'ofuuwa bufuuyi kondeere, abaana ba Isirayiri bagambe lijja kuba litegeeza kino:
bw'olifuuwa ne liwangala ne liddinga n'emirundi bakimanye nti olina ky'obagamba. Ne bakabona bajja kufuuwanga. Era bw'ofuuwanga bw'oti abasooka bakulembera ab'oludda bwe luti batambule nga badda mu bukiika bwe buti. Ekkondeere nga lirimu information ekuŋŋaanya abaana ba Isirayiri bonna ne bamanya nti waliwo ekigenda mu maaso. Bayibuli egambye bwe mumala okufuuwa amakondeere ago era bw'olifuuwa bw'oti bajjeyo bendera ya Dawudi efulume muyingire eddungu. Era ekkondeere lino terijja kukoma bukomi. Ne bwe mutuukanga mu nsi ne wabaawo abamanyira mufuuwanga amakondeere gano ne muvaayo ne mukuŋŋaana ne mwerwanako nga mukozesa amakondeere gano. Waliwo ebintu ebirina amaanyi Mukama nga yabikwekamu amaanyi naye ng'ensi temanyi. Waliwo ebintu aga amakondeere tugafuuwa mu bise. Bayibuli egambye nti ne bwe mubeeranga mu mbaga zammwe ne bwe mubeeranga ku mikolo gyammwe egy'essanyu mufuuwe nga amakondeere ago olw'essanyu naye ne mukulwana mugafulumyenga mugalwanyise. Nkugambye evidiyo y'olwaleero tugenda kugezesa buli kintu kyonna Mukama kye yatugamba okukola tukikozese tukigezese tukiggyemu amaanyi gaakyo. Ennambole tugenda n'amakondeere gabadde working saha everywhere. Lwaki tetukozesaako ekintu kino nga Mukama bwe yagamba ne bwe mubeeranga mu nsi yammwe eyo nga waliwo abasinikirako ebinnyo muggyeyo amakondeere ago mugafuuwe mulwane paka lwe munaamuwangula. Lwaki twakwata kiri eky'emikolo? Ku mikolo ani agatutuma? Mu kunyumirwa ani agatutuma? Nedda ku mipiira ani agatutuma? Oba tewali muntu byonna tubikola nga tubijja wano mu Bayibuli. Lwaki ku kiri tetukozesa amakondeere? Nga Bayibuli egamba olumu Musa yagafuuwa. Empagi ey'ekire yali etudde mu ddungu, baali baludde nga bali mu ddungu ly'e Sinaayi. Ne bafuuwa ekire ne kimuvinga ne kiva mu ddungu ly'e Sinaayi ne kitambula ne kigenda ku ddungu ly'e Palani. Nga kitegeeza balina okutambula okuvaawo bave Sinaayi bagende mu ddungu ly'e Palani nga we kituula we batuula. Amaanyi g'ekkondeere gaamuvinga ekire. Ekire kyali kitegeeza kubeerawo kwa Katonda. Era ne bamuvinga nga Bayibuli bwegamba ne basitula bendera ya Dawudi, bendera ya Yuda. Ebiseera ebyo gundi yali Yuda kuba Dawudi yali tannaba kubaawo, kubanga Dawudi ava mu Yuda, wa kika kya Yuda. Ne basitula bendera ya Yuda nemuvinga nekulembera, ne bava mu kifo ekimu ne bagenda mu kifo ekirala. Lwaki tusigaza ekintu kino ku mikolo ne tutakikozesa mu kulwana? Waliwo amaanyi agali mu kkondeere. Bw'onoogenda n'osoma ekitabo ky'ekyabalamuzi, ekkondeere lyanunula Isirayiri ku mulembe gwa Gideoni gwe bayita Yerubaali. Genda osome essuula ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Yafuuwa ekkondeere. Baakwatagana ebibinja bisatu, buli kibinja nga kirina abantu 100 ne bafuuwa amakondeere ne bawangula abalabe baabwe. Kubanga Mukama yakibagamba bwe mutuukanga mu nsi eyo ne mufuna challenge yonna mukwate amakondeere. Lwaki vuvuzera mwazireka mu mikolo mwokka? Yo mu mikolo ani yabagamba muzitwale? Yabagamba ekyo kyezongeramu mu mupiira nga muli mu kisaawe ne muzifuuwa omute nga ttiimu yammwe babadde bagenda gigoba neegoba olw'amakondeere. Muba muyimiridde mu byawandiikibwa, muba muli mu Bayibuli mwennyini mwe muba mutambulira. Lwaki ku kino vuvuzera tezivaayo? Lwaki amakondeere tegavaayo?
bendera ne zivaayo ne tukola kye tukola. Mu bisaawa ani abagamba okutwala bendera tewali. Omuntu alwana ne bendera yaffe alwana na Katonda. Omuntu alwana ne vuvuzera alwana na Katonda kubanga mulimu amaanyi muzo. Kati twagala tujje Bayibuli mu Logos tugitwale mu Rema. Tujje ekigambo ekiwandiike mu Bayibuli tukiteeke mu kigambo ekikola. Mu Basesalonika gye tusookedde Bayibuli egambye mugezese buli kintu kye nabagamba. Mugezese obunnabbi. Tulina obunnabbi bw'okwenunula mu ggwanga Uganda. But we have to exercise obunnabbi obwo. Tulina obuteeka mu action. Kituufu Kezekiya Mukama akuwonyeza akwongedde emyaka 15 naye ate kati kola bw'oti kwata kunya ekirimba ky'ettiini oteeke ku jjute liwone. Kati obunnabbi buno obwa Isaya okubutesitinga nti butuufu, genda okunya ekirimba teeka ku jjute sibirako tulabe oba bunaakyali abise oba bunaakyali buza ate ne litadda. Kituufu Katonda akwongedde emyaka 10 naye mu bunnabbi obwo akugambye exercise it now. Kunya ekintu, kunya ebikoola, kunya oteekewo. Ate Katonda lwaki tamponyeza buwonya nga sitaddeewo bikoola? Gwe biteekewo testinga ekigambo kyoba kituufu. Ejjute lyali lise Kezekiya. Ejjute lyali lise Kezekiya. Kezekiya era yatuuka n'agamba Mukama naye Mukama, ekintu ekinnuma abantu abalala bawona. Nze kabaka omulamba nfe ejjute ng'omutamiivu we waffe eri ebuyaaya ekawumba Semukombe ebunjako yalwala ejjute n'awona. Nze kabaka nfe ejjute nti kabaka waffe afe alaje ng'abantu balina alaje abatalina na ssente ne bawona alaje. Ne tutagwa mu mikono gya Mukama kugamba Mukama nti nedda Mukama kabaka waffe tajja kufa. Kyonna ekimuluma tekijja kumutta kabaka waffe. Yeetooloddwa emisege egiri mu maliba g'endiga. Tutandika okutesitinga ekigambo kya Katonda. Okimanya abantu ababadde ewa Sahaba badde bajjako gavumenti katulwaliro senga twebaza Mukama. Bana abaluganda Mukama yeebazibwa amina. Abaluganda nebaza Mukama kuba Museveni yavuddeko nga tuwa bujulizi kati ali mu kutweteekera ofiisi zonna bagenda zitwala Nakasongola bagenda kugira baziterawo tenti zifulume tewakyali MP yenna kudda Kampala. State House yo yafulumye erimbalala kati batowolokokeko kubanga bawulira tuli mu kkubo tujja. Lwaki tetutesitingako ekigambo kya Katonda ekiramu? Obutabo buna omuntu asoma akatabo ka laavu ne kakyusa obulamu bwe. Omuntu asoma akatabo akakwata ku maka n'akyusa byabadde akola olw'okuba yasomye akatabo ne kamuwa psychology gw'alina okutambuliza awaka. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Peter essula 3 olunyiri lwa 14. Bayibuli egamba mubeerenga n'abakyala abo n'amagezi era omusiru tosobola kubeera na mukyala. Jo kasitole kikenanyumiza omuntu nangamba mbuno sanyi mbuno pasita wali olimba maama Ebeni nali simulimba. Bayibuli egamba mubeere n'abakyala abo n'amagezi.
n'obeera n'omwoyo naye n'otasaba Mukama kukuwa amagezi era omukyala ayinza okukulema ng'olina omwoyo mungi nnyo. Ebintu ebyabaawo bino ebya muka Pastor Kiganda oli omukulu ne Kiganda bwe byabeerawo ng'omukyala bambi bamuswazizza naye okwerwanako n'agamba g'osiiba mu bigundi sawa mu 9 simanyi bw'ogenda ku radio osiiba ku kyaki okomawo okooye ne weebaka n'okera ku makyata oyina ojja sawa 6 ate ku 9 ku radio gobadde omanyi nze Bayibuli egamba mubeere n'abakyala abo n'amagezi. Katwagala tu exercising eBayibuli nga buli kyetugamba kyetukola buli Bayibuli kyekugamba okukola ky'oba okola. Tulabe obulamu bwaffe bunaaba butya. Tulabe olugendo lwaffe lunaaba lutya. Tulabe bye tubadde tulowooza binaaba bitya. Bye tuteekateeka okukola binaaba bitya. Bayibuli bwe byogera bigamba kinkugambye omuntu asoma akatabo k'omukwano. Akatabo ne kakumuwa psychology w'omukyala n'agamba okay. Nadde waka natandika okukola bye yasomye mu katabo. Amaka ne gatereera bulungi nnyo nga yasomye novel. Bayibuli etulemera ku ky'okwekisasayizinga nga byonna bye mukola ebiseera ebisinga mubijja mu butabo. Abo abaana abawala bafaayo nnyo okunoonya mu butabo obwogera ku misono. Bambala kusinzira ku misono egiriko. Enviiri muzisiba okusinzira ku musono oguba guliko mu kiseera ekyo. Era mufaayo nnyo okunoonya obutabo bufuleya busitebiiti. Mulabe musono ki ogwatambudde ku luno. Era ogenda bulungi nnyo n'akatabo mu saaluuni n'obagamba zino. Era olumala ozambala okuzisiba bwoti n'olaba akagoye ke n'okkirira mu akeedi. N'onoonya akateeteeyi wakiri n'onoonya akakafaanana. N'onoonya akakeefaananyiza. Naye ako waliwo kali akavittu. Waliwo volume 2 yiino. Kuba kakati olaba wano. Kakati kana akasipi. Ke kano. Olaba wano. Genda awo oyambalemu olabe. Noyingira munda osibye akaviriko wakava wali mu basement y'okugundi oba ku rooftop ya Gazalandi. N'akagoye n'okagira n'okepima mwawo mulimu endabirwamu empanvu. Nze nayingira yange yo ne mama ebeni wange. Nendawa. Wai, wabakubeera yeeyo gundi. Ngira nayambala nani. Kati agenda okufulumanga n'entambula yakyuse. Buli lwasiba enviiri akyuse entambula. Bannange. Abaana abawala Mukama abawa omukisa bannange. Banaye Mukama abatwongerera omukisa. Agini kasita asiba akaviiri. Kakyusa entunula, kakyusa entambula, kakyusa ennyambala. Kati ate bw'omusanga awaka nga ali waka ali mu biseera bye eby'eddembe era nawe abeera mu birala. Era nawe aba atunula bulala. Bannange lwaki ebyo tubyekisasayizinga? Bw'ayambala engatto eya anihiru wati hayihiru atambula bulala. Ebyo ebintu balina we babisoma tebakulimba. Gwosagana abo abaana. Bw'atambula ku university si bw'atambula ng'ali mu ofiisi. Boda kasite mutuusa wali ng'atambula yingira mu university bw'ati atambula bulala.
si bwe yabadde atambula ate ng'ali eri kooti kiraaka mu ofiisi atambula bulala kuba yabadde ali mu kasuuti aka ofiisi kati aze student kugambye bw'atambula mu kyaki si bw'atambula ewalala balina bwe babisoma bw'atambula ng'ali ne bakyala banne si bw'atambula nga alengedde wali mu kasitenseni waliwo abaluddo baliwo abavubuka 15 bakuba luddo ogenda okulaba ng'ateekamu namba 3 ng'asooka ayitawo ng'asooka alinnya olwo olusozi bw'amala okutunulayo eri nga tebakyagira ng'ayingiza ng'ateekamu namba 3 ey'omuseetwe naye balina bwe babisoma lwaki mu bayibuli byo tetubigezaako bayibuli egambye musabenga bayibuli egambye testing ekintu ekyo naye jjukira biri byonna by'okoze obadde obi waliwo omutegenagane bannaye mwana gwe zimalayika zo nga zitambula bulala ate nga nawe nga wakiteekamu kigende n'ogamba wano owo nteeka okuba oli endeku n'agiteekako liifu wabeewa nkwatamu wano ssebo emikaaga 2 atambule enkomawo n'agoberera oli wallayi ng'entambula gye wataddemu wali ye yamusitudde ku ludo n'akugamba bannange naye newaffe zimalayika zijjayo nomubuuza zimalayika ziriwa iye tokitegedde oli malayika yennyini ze sikulaba okukyambaawo omwana agenda n'agula akateeteeyi n'agamba kano kankateekemu 7 gwange naye guteekwa okuvaayo ne kaleeta miliyoni ya sente akwata engatto n'agenda n'agamba engatto eno kangiteekemu 8 kange nejja kuleeta 5 ate neegaleeta lwaki bayibuli gye tulekayo nze ntuula bwenti nembalaba nembawuliza ate bannaye nebaza mukama obudde tebuweddeeyo nabwo we butuuse buweddeyo ulira Musa yafuuwa ekkondeere ng'abaana ba Isirayiri bamanya kiki ekiddako Musa yafuuwa ekkondeere nga bategeera kyekitegeeza tubeereko n'ekintu tugwireko omuntu nga tategedde nti kati ekyo kitegeeza kukwasa jjaamu mu Kampala tukavumbagatire nga tekalina we kayita bendera lwe mwayimusa bendera mulaba amaanyi agali mu bendera bayibuli egambye bwe bafuuwa ekkondeere bwe bafuuwa lino ekkondeere bendera ya Yuda esituke yesooka okusimbula mugigoberere Isirayiri n'etambula eddungu buli abaabalabanga bonna entegetege ne zibafamba Isirayiri yatambula gwe yimira mu maaso gaabwe bakumenyeemenye waffe ntera nnyo okwogera ku famire waliwo famire gye ntera okwogerako ey'omugenzi Kizimula be baali abayizzi waliwo n'abalala baali eri ekisubi ewa Muzeeyi Kombe nga bafuuwa eŋŋombe omuyizzi afuuwa eŋŋombe ali ku lubimbi n'asuulawo enkumbi ne bw'aba ali mu ssogolero ng'ali mu kusogola bw'ati n'asuulawo amenvu oba tewali mulala asobola kusogola y'amanyi amenvu n'agalekawo omanyi mu Buganda ekimu ku bintu ebiyina emizizo emingi kwe kusogola okusogola kuyina emizizo mingi era nga bw'otagituukiriza amenvu gafa omanyi okubanga omuntu alina eryato lye ery'amenvu n'olirinnyamu gonna ne gafa
oteekwa okutuukiriza emizizo gy'amenvu okusobola okugyamu omubisi ogwo oba okuyiisa omwenge ogwo guveeyo nga bwe gulina okuvaayo. Kyova olaba nga abantu abaasogolanga edda, simanyi oba nakati, abantu abaasogolanga edda bwe busajja obwabeeranga ku kyalo nga bulina envunza, tebunaaba, tebulina maka, tebulina gundi, bwe bwasogolanga era ng'okasanga kekasogolebwa gundi, kekasogolebwa gundi, kekasogolebwa gundi, kekasogolebwa gundi. N'amala abeera nga alina omukyala, n'ava ewaka nga yasuze n'omukyala, amenvu gafa, tasobola kugasogola ne gavaayo. Kyova olaba bwabanga obwo obusajja obw'envunza kajja n'agavunza gaako ne kalyoka kasogola ne kalinnya kagenda okuvaamu ng'ebigere bitukula, agavunza gonna gagenze mu mubisi ate gonna mwagunywedde. Kubanga ku kyalo tekuliiko mukazi akaagala oba gwe kaagala. Now, lwaki ebintu ebirala byonna babitesitinze ne bikola? Lwaki bino ebya Bayibuli bye bitakola? Omukyala nga ate bannaye teri kintu kimu, waakiri omusajja okwananga omukyala n'omuyingiza mu birowoozo n'ogamba nti omukyala asobola okugaana, naye omukyala n'akwewerera, kale walayi tayinza nakuwezaako eddakiika 3 eddakiika si nnyingi, sekendi seezi ate nga takugambye ekigambo, just kukuyitako awunga, naye nga buli kigere kyatwala mu maaso bwati owulira akulinnya mu mutima, weereeta wekka nga tayogedde, ateeka ekintu mu nkola n'agamba leero ye gundi ani King Saha ye kyeyava muyimba n'amugamba naye mulirwana lwaleero mulirwana, ng'awulira afa. Ye mulirwana yateeka kintu mu nkola n'agamba naye ono agenda kundaba. Kati lwaki Bayibuli yo tetugiteekako mu nkola? Bayibuli egamba olaba eri ekkondeere, Bayibuli egamba ne ku lunaku olusembayo lyerigenda ozuukiza abafu, ku lunaku lwa kiyama omusiraamu lwayita olw'enkomerero, malayika agenda kuyimirirawo mu bbanga waggulu awo afuwe ekkondeere, entaana zonna ziseseme abaazo, ennyanja eseseme be bataaziikako, ebibira biseseme abo abaafiireyo ne bataziikibwako, ennyanja ejja kusesema bonna abaasensebukiramu, amagombe gaasame, entaana zaabike, bonna baveeyo lwa kkondeere oba vuvuzera, trumpet. Bayibuli egamba awo n'abali baabalamu nabo bakole ki? Bakyusibwawo beegatteko. Oba ekkondeere lirina amaanyi agazuukiza omufu, lwaki tetukozesa ku bintu ebyo Bayibuli byeyogerako ne tulaba amaanyi gaabyo? Juuze eggwanga kasita bendera ya David yayimuka bwetu waggulu, bendera ya Yuda, lwaki tetwexercisinga ebintu bino Bayibuli byetugambye? We nakutwalidde eno mu Abasesalonika, Abasesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna, musabenga obutayosa 17:18 mwebazenga mu kigambo kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli 19 temuzikizanga mwoyo 2 temunyoomanga bunnabbi. Lwaki muzikiza omwoyo w'okwenunula? Temuzikizanga mwoyo. Lwaki muzikiza omwoyo w'okwenunula? Lwaki muzikiza mwoyo oyo?
lwaki waliwo omwoyo gwe muzikiza nalabyeko mama wange mama Kampala Shamimu Malende ng'ayimiridde alanga bannange abalambuzi mugjeeko mu Uganda emirembe giri eno bannange muli eyo muzanya buzanyi come and visit Uganda tuyina Ebola naye bannange lwaki muzikiza omwoyo come and visit Uganda please you can visit mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala wakiri mugezengako ku bintu ebyo mugezengako ku bigambo Bayibuli byebagamba mugezengako okwekisasayizinga mugezengako Bayibuli olumu Katonda yagamba munkeme n'ebyo byembagamba munkeme mulabe Katonda mumutesitingeko mumuteeko ku testi lwaki muzikiza omwoyo oyo lwaki muzikiza omwoyo ali mu bantu lwaki tetutesitinga ebintu bino ng'ebirala mubitesitinze ne bikola abaana batandika mpolampola ne batandikira ku biyenje ne babatwala ku bikere ne babatwala ku mirambo ne babagira bwe bati batesitinga ekiri munda mu bo ne batandika emirambo ne bava ku mirambo ne bagenda nga beeyongerayo kati ne bavaamu baddokita ne bavaamu bakonsalutanti kiva ku kugezesa basookera ku mmese kubanga erina sisitimu y'omuntu bagezesa ku bintu ebyenjawulo bagezesa ku biddole ne bajjayo kiddole ne bakigira nga kizaala n'okwata omwana n'omukyusa n'okyusa omwana n'oyambako n'ojjayo omwana ng'oli ku kigundi kiddame ekibaawo ne bagamba gweoli consultant mu kuzaalisa ne bakuleetera omukyala ng'alemye ne bagamba ono ye waakusala n'ogamba nedda tomumusala n'ogamba mukole bwe mutu ne bwe mutu n'omuyambako n'ojja omukyala n'asindika omwana kyava mu kugezesa kuli okuzze wakiri tusookere ku ddame wakiri tusookere ku mirambo wakiri tusookere ku bintuntu ebya bulijjo wakiri Katonda tusooke tumutesitingire ku mmere nga kale tetulina mmere tumutesitingire ku bufiizi ku mulala fiizi si kyamagero gwe mutesitingire ku kyamagero kya fiizi gwe testinga amaanyi ge ku ekyo testingira ku ekyo testingira ku bisooka ebitonotono baddokita basookera ku biddame bye basooka okuzaazisa bye basooka okupampinga omutima balabe ne bagamba simanyi onyiga okwata bwoti simanyi bwoti emikono n'ogolola n'opampinga omuntu n'omwakisa of life ng'oli ku kiddole kiri lwaki ebigambo bya Katonda tetubitandika ku sitepu esooka ne twekisasayizinga paka ku biri ebisembayo lwaki musiba omwoyo mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi 22 mwewalenga buli ngeri y'obubi mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi mwewalenga buli ngeri yonna ey'obubi wabula mutesitinge ng'obulungi bwonna Mukama abawe omukisa ekigambo kiwedde tukwate trumpet tukwate vuvuzela tukwate Bayibuli egambye nze mbabuuziza ekibuuzo ani yabibagamba okubikozesa mu bisaawe mulaalo gye bireeta mu bisaawe tesobola bireeta wano eyo trumpet eyo gye mukozesa bweba terina mugaso lwaki mu bisaawe mugifuuwa kubanga Bayibuli yemu yegambye ne mu mikolo gyammwe emirala mubikozese bannange Mukama abawe omukisa by the way jjo nayogedde ku nsonga y'ennyonyi
yeggwanga Uganda. Waliwo omuntu omu yangambye nangamba pastor ennyonyi yeggwanga Uganda tesobola kukola ssente. Mbwe ennaku ezo waliwo we babadde bagenda ku kisaawe Mogadishu ne batuuka nga babanjibwa e Mogadishu eyombu ne babagaana okuyimya okugira kuba babadde bababanja nnyo. Ennyonyi neeremu okugwa ku kisaawe Mogadishu neddamu negenda e Nairobi. Neve Nairobi ba passengers ne babakomyawo e Kampala. Kampani yennyini ne batwala mu Grand Imperial Entebbe we basuze ne babigiragirako awo nga bwe babakolera destination esembayo okuddamu okugendayo e Somalia mu Mogadishu eyo. Naye ekiro kimu kye bamazeewo babadde abantu nga yangambye babadde abantu nga bameka. Ekiro kye bamazeewo bawandiise nti buli muntu yagenzeko emitwalo 58 one night. Abantu over 100 mu bitabo ne bagamba bakozeseza emitwalo 58 ekiro kimu. Kati ezo ssente sivo gundi ekitongole ky'ennyonyi kirina okusasula woteeri eno. Ono yabadde omu ku bba abaabibaddemu n'agamba pasta kintu kyoyogedde kituufu. Ebyatutuuseko byabadde bwe biti. Babagaanye okugwa e Mogadishu ne bagenda e Nairobi ne bava e Nairobi ne bakomawo ne batuvuga ne babatwala Entebbe ne basulawo enkera babakolere gundi eddamu okuddayo. Buli omu bagambye ekiro kimu yakozeseza emitwalo 58. Kati ababaka gundi abantu 58 nga abantu over 10 nga buli omu bamuchaginze emitwalo 58 just one night. Ezo sente zonna bali be balina okusasula hoteeri. Abasajja batubbye sente abo. Mukama bawo omukisa. Nkwebaziza Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo olw'ekigambo kye kitukuvu. Weebale Mukama. Nsaba Taata otuwe omwoyo wo atujjukize nga bulijjo tuleme okuzibya omwoyo. Bayibuli egamba lwaki muziyiza omwoyo? Lwaki temulese omwoyo n'akola? Lwaki muziyiza omwoyo? Mukama tuleme okuziyiza omwoyo naye tugezeeko byonna nga bw'obitugamba mu linnya lya Yesu. Tugezeeko byonna nga bw'obitugamba Mukama. Bayibuli egamba n'ogamba Musa kola trumpeti, kola ekkondeere, kola amakondeere 2 nga bw'ogafuuwa bamanya. Ne bwe mulituuka bwe muba mugenda ne muzindibwa mugafuuwe. Bwe mulituukayo ne babazinda nga muli mu nsi yammwe mugafuuwe. Mwerwaneko mujja kuwangula. Mukama Bayibuli etulaga nga baakikola ku mulembe gwa Gideoni baakikola n'emirembe emirala. Era Bayibuli egamba n'olwaleero Abayisirayiri bakijjukira bateekwa okufuuwa amakondeere ago. Mukama nkusaba naffe otuwe ekisa tugezeeko twexercisinga ekigambo kyo tukijje mu kigambo ekiwandiike kibeere ekigambo ekimuvinga, ekigambo ekiramu, ekigambo ekikozi mu linnya lya Yesu. Buli sekinoomu ali wano alina bwakwetaaga musisinkane nga obulungi bwo bwe buli gyali. Mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Gwali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba ebyennaffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama bawo omukisa. Mukama abakole bulungi. Mubeere bulungi. Mweraba. I sign out. Tusinkane mu ttumbi mu kiro. Ebya
ebyokwewamba tubigoberera nnyo closely kubanga nkugambye tuli wakati mu bbo wali nja tujja kuba tubibatuusaako ebinaaba byagala okusingako awo bwe kunaba kuteekateeka tujja bateekateeka tujja babuulira mweteeketeeke bulungi tulabe kye tunazzaako ffenna wamu. Ekisa kya Katonda kibeere nammwe, emirembe mu mutima gibeere nammwe, emirembe gya Katonda. Mweraba.